Tandikwa y'omwezi guno ekirwadde kya anthrax kyalumba disitulikiti y'e Kyotera ne kireka nga abalunzi mu kitundu kino bakaaba era nga bangi balugulamu obulamu. Embeera eno yaleka abalunzi abasuubuzi ko n'abakinjaaji mu kusoberwa ne bawanjagira bekikwatako okubaddiramu kubanga amabanja gabali mu bulago kw'otadde abantu abadde balaajana okwerira ku kanyama mu nnaku enkulu. Kati oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri ezaateekebwawo okuggwako olwaleero abakulira akakiiko ka District Task Force e Kyotera basoose kwevumba kafubo omutakkiriziddwa bannamawulire okumala ebbanga lya ssaawa 3 ne bakkaanya okuddirizaamu ku Kalantiini okumala ebbanga lya ssabbiiti bbiri. Omubaka wa Pulezidenti e Kyotera Apollo Mugume nga ye ssentebe w'akakiiko ka District Task Force agamba nti abakugu mu by'obulamu bategeezezza nti obulwadde buno bukendedde mu bantu ne mu bisolo kwe kusalawo okutaawuluza ku muggalo abantu basobole okusala ebisolo mu nnaku enkulu. Nente zebabadde bajjako sample twafunye results tutuna kufunayo zigenda nga zireducinga n'olwekyo nga District Task Force tumaze kukezeganya ntuteekako ntukkiriza bagenda kusala ebisolo oba ente naye nga balina okubikolera omemeruka eyo tuwaliwo ekyokutambuza ennyama kugijja mu muluka gundi n'ogitwala mu muluka gundi. Ono era ategeezezza nti wateekeddwa ebifo eby'enjawulo mu ggombolola okwetoolwa disitulikiti y'e Kyotera ko n'abasawo abakugu okusooka okubyekebejja nga tebinnasalibwa. Abasawo baffe bajja kubanga weebali kulaba nga ente bagenda kusala mu slaughter places ezitwogeddeko nga weebali nga bakakasa tosala kisolo kyonna ng'omusawo tanaba kutuuka. Essaawa ez'okusala ebisolo byaffe ziri ssaawa 2. Tewaliwo eky'omuntu kuyimirirawo n'agamba nze ndi waka kansale ekisolo kyange nedda. Patrick Kintu Kisekulo ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera alambuludde emiruka egigaaniddwa okusalibwamu ebisolo okumala ssabbiiti 2 nga beekennenya embeera eno. Mwe muli ndolo omuluka ogwo gwavaamu obulwadde, mwe muli kyanika, kijonjo, kyakkonda ne nabigasa mu muluka. Omuntu akkirizibwa okutwala ennyama nga giguze wala n'agirya naye tewagenda kubeerayo wantu wonna wetusalira. Dr. Edward Muwanga akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera agamba nti abantu 3 be baakafa ekirwadde kya anthrax mu kitundu kino ate abalala 10 abaakosebwa bajjanjabibwa ne bawona. Ina abantu 3 bokka abo be baakebereddwa ne bazuulibwa nti balina ekirwadde kino era ne bafa nga baafudde obulwadde obwo. Ate tulinayo abalala abalwadde betujjanjabe ne bawona. Dr. John Lutaya avunaanyizibwa ku by'ebisolo annyonnyodde nti ebisolo 12 okwetoolwa disitulikiti y'e Kyotera bye bifudde n'ategeeza nti babakanyidda n'eddimu ly'okugema ente mu kitundu kino era ng'ente ezikunuukiriza mu mutwalo ze zaakagemebwa wadde nga wakyaliwo obwetaavu bw'eddagala emitwalo 10 erigema ente. Ebyava mu kubala ebisolo tetunnaba bifune naye tuteebereza nti tulina ente emitwalo nga 12 kati bwe tufuna ddoozi emitwalo 10 tuba tutuuse mu kibala ekyo. Abantu ab'enjawulo basaba abakinjaaji okugoberera amateeka g'abasawo era ne balabula bannakyotera obuteetantala kulya bisolo bino bataase obulamu. Obulamu lw'abantu n'ensolo zaffe obulwadde buno embeera gye buziisizaamu siwagira kubanga omuggalo guno guggyibwawo. Ennyama tebagigula ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe. Balina kulya ennyama emaze okukeberebwa abasawo. Hassan Kibinge ku lw'abakinjaaji asanyukidde ekyokukendeeza ku Kalantiini okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 kubanga amabanja gabadde mu bulago. Ssente twali twazeewola dda mu bbanka ze twali tukozesa era nga mu butuufu badde batubanja ssente nnyingi ate nga n'ebisolo twabigula nga tetusobola bitambuza tetusobola kubitta. Baabasaba abakugu mu by'ebisolo bakola butaweera okugema ente zino naddala mu ggombolola okuli Kabira, Kasaali, Kasasa ko ne Mutukula Town Council. Farida Nakayisa ne Bettina Mawanda, BBS Terefina.